empologoma enkazi naye no empologoma enkazi era nsajja mu buli ngeri yonna ey'ekibuga Honorable Kaya Christine Nakimwero. Mama webale bakuŋŋaanya abantu baffe bano mwebale kumulonda bannaye. Nasooka okusinkana omukyalo ono twali wano mu meeting bakandidates baffe ne baŋŋamba ono yajja ekibuga yeesimbye ku Nankabiro ne ŋŋamba namusobola nga neeraliikiriddemukko naye ate bye nawulidde nti Kaaya ye yali namba 1, namba 2, namba 3 ne namba 4 Nankabiro n'abeera namba 5 ng'akarenje akaaliwo awo kaali kakabi nnyo. Mwebale bikwasaganya tulina n'abakulembeze bamwe abalala nabo beebale kujja mwebale kubeerawo n'abakulembeze mu kibiina abamu balabyeko beetalaatala bali bize naye mwebale kujja. Tugenda tandika tuduke speed engeri obudde gye bugenze. Tulina omukulu ali mu mmwe era y'omu ku bakoordinator baffe mu kibuga agenda kujja atubuuzeeko mu ddakiika 2 atubuulireko kyekifo ekibuga ensonga mwazikwasaganya mutya kibuga nejjula ready yenna omukulu Kibuka Muhammadu yangu mu ddakiika 2 zokka oyegereko eri abantu bano. Nsookera ddala okwebaza Mukama Katonda oyo atuwadde okusaasira n'abanga akumye pulezidenti waffe. Neebaza Mukama Katonda era amusobozesezza okubanga yamuyisa mu ntalo z'akalulu okuva we yakatandika twabeerangawo nga tusaba n'asimattuka amasasi n'olwaleero nga mulamu. Neebaza Katonda era yamuwa obusobozi n'aba nga yasobola okumegguza pulezidenti Museveni abadde awaŋŋamye ku ntebe eno emyaka 35 n'agimenyawo. Neebaza Katonda atutambuza mujjukire gye twakedde abamu basuze tebeebase n'aba nga tutusizza mirembe nga tewali afunye buzibu. Ssebo pulezidenti maasogo yenze Muhammadu Kibuuka muzzukulu wa Ssekambogo. Ndi musajja musomesa eyakuguka mu chemistry n'okubala ngera kati nsomesa A-level. Naweebwa obuvunaanyizibwa obw'okubanga disitulikiti yaffe eya Kibuga ng'omukwanaganya oba coordinator atambuza emirimu egya people power nga yakuguka. Sigenda kwerabira olunaku lwe twajja wano President nga tuzze okutegeeza ti bannakibuga banakuwavu nnyo era bali mu nnyiike basaba obeere ng'obategeera nti batandise. Twatuulako wano ne twegeyamu simanyi oba olunaku okujjukira twali abasajja 3 nga gw'oli wakuna era nnyina essuubi bannakibuga mbategeeza Muhammadu Kibuuka ne ttiimu gye mwasindika tetwasooka okumanya mu butongole ti President His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu agenda kuvuganya mu 2021 kuba kyekibuuzo kitwamubuuza. Kama wange eno yo ttiimu emu eyajja wano ng'ogiwadde ennaku z'omwezi zojjukira naye takusangawo ne kusisinkana ebutambala ewa Honorable Muwanga Kivumbi era ye mwesituse. His Excellency okuva lwe twava wano nga tumaze okukulaba olw'okubanga omutima gwali gwakulwanirira nsi yaffe twewaayo tukola mu bumalirivu. Nze natuuka essomero lyange ery'omu Kampala lye nali nsomesaako n'ensigaza Kibuga Progressive Secondary ey'Ekibuga funa obudde obukola emirimu gya people power. Tukwebaza okulaba nti wasobola okutuusa ekisinde ekya people power ne kifuuka ekibiina ekya NUP. Abangi muffe tetwenyumiriza nnyo mu bibiina, twenyumiriza mu nkola y'omuntu era tulina essuubi ti NUP yafuuka ekibiina eky'enkola y'omuntu era tukikkiririzaamu. Mukama wange ebirwa nsaba okutuusaako obubaka buno tukoze bonna ogusoboka ekibuga okulaba nga tutambuza. Ffe baani Mukama bwe yawa okusaasira ne tujjawo Mwannyoko Nankabirwa Luufi Ssentamu eyali amaze emyaka 20 nga buli munnakibuga yaggwamu essuubi. Ffe baani Mukama wange bannakibuga abaanoonya akalulu mu magombo tulina amagombolola 18 tulina amagombolola 11 ne tawuni kanso 3.
zireko wano. Tulina amagombolola 11 ne town council 3. Naye mukama mujja kunsonyiwa nja tunanyo his excellence kuba kwentegeeza kati. Naye amagombolola ago wasobola okuwangula town council zonna n'ebitundu 8 kuli 10. Ate sub counties 11 Tibuhaburwa yawangulako 3 zokka ate nga banzibe. Era mukama wange paati y'Olukoola yatambulira mu polling station zaali 14 zonna baazikuba ne bakuwa 0000 nga bakutte emiggo nga bawera n'amagye gaaliyo ne ba presiding officer baabagoba. Era mukama wange nkutegeeza wakati mu kunyigirizibwa ebbendobende eryo lyaliko abalonzi be baateekawo ab'ekimpatiira abataliiyo abasukka mu 8. Era kuwaviira olaba Tibuhaburwa yasobola okuwanguzaayo obululu 400 naye nga bwali bwakubba wali ogenda muwanguza obululu obusukka mu 8. Mukama wange obululu bwaffe babba bubbe ng'amagye gatusinzizza amaanyi ekiboga mu Lukoola. Wano wenneebaliza bannakiboga mwenna mwebale kukola mulimu. Mukama wange mu ttiimu zino mulimu abantu besinza voono nga sebazizzaako. Nsookera ddala okwebaza Mukama Katonda eyakuwa omutima omumalirivu olwanirira Uganda. Neeziramu ne neebaza ggwe mwennyini kubanga Mukama Katonda talonda balina bisaanyizo wabula weebisaanyiza abo baba balonze. Weebale kubanga omali wamalirira. Neebaza abakulembeze baffe abavayo nga bacandidates ekiboga baali bagiyita NRM makka ya NRM era nga bagamba wano abantu nga batujerega naye twamalirira sebo ba candidates bayimirira ne bagaa tugenda kwesimbawo tuvuganye. Nsaba buli yavuganya ku kaadi ya Nuupu nga wavuganya yimirirako. Kale katukole mbwe tuti mu bwangu babadde kikantono naye tusookere kuba MP muyimirire. MP abavuganya nga mwewaddeyo sebo be obolengera bayimiridde. Asookera ddala yenze Muhammadu Kibuga West. Omusajja yabbira mu Lukoola n'ayita katono nali muwangudde. Twali 7 era nze yamuddira ow'NRM naye nga yeyambisiza Lukoola okulubba. Era mukama wange nina essuubi balina olukwesokwesera bagamba bagala leeta ka municipalisi mabi ebageza nabakaleeta tugenda kuba tuwezezza ennamba yaffe era mu palamenti mu gavumenti ejo ogenda okukulembera. Honorable Christine Kaya Mukama Katonda natuwa okusasa nabanga yawangula. Honorable Kizito Siraje Enkugwa omuvubuka omuto ow'emyaka 35 tekikyuka newaali olwobudde mwetuulire. Nsaba tuzzeko chairman LC5 sebo yimukako. Mukama wange yamalira n'avuganya wakati mu kusoomoozebwa akalulu ke kaafutyankibwa ng'amazima batusinzizza amaanyi era nga beeyambisa amagye era baakatupako mu Lukoola mwonna ne kayitaawo ne tugenda mu gavumenti eyaffe tuli bagumu. Olwaleero sebo weetuulire bameeya muyimuke. Nsookera ddala taata His Excellency oyo ye meeya gwe wasabira akalulu ku kisaawe essaza ground ekiboga Kagali Henule mwankubadde wagaa Kagaali. Meeya oyo yasobola okusabula omusajja yalalemedde mu ntebe ya Kiboga Town Council n'amukuba ekigo mu ngeri eyeewuunyisa n'addukira ne mu kooti n'emisango kyali mu kooti naye nga twamuwangula ssebo. Weetuulire meeya. Meeya addako ye meeya Kamya okuva e Lwamata. Ate mukama we kenneerabidde ono yatambula ne kanso ye yonna yayingira ya Nuupu tewali wa NRM mu kanso ya meeya oyo. Muyimuka bakansala aba Kiboga Town Council. Mukama wange boolabako abo bali bakansala 11 beyayingira nabo mu Kiboga Town. Tekuli wa yero bonna ba Nuupu mwebala nnyo mbalira. Meeya wa Lwamata ssebo gwe ntunuddeko oluwa. Meeya omulonde mukama semberako mu maaso wano mukulu akwetegereze. Meeya Kamya yoyo mukama wange yasobola okuwangula Lwamata Town Council era naye n'akwata olweyo bakansala bonna abaliyo temuli wa NRM bonna ba Nuupu. Bakansala muyimukeeko tubalabe. Mukama wange bolaba bayimiridde bonna bagenda otula mu kanso ya meeya ono ng'alamula mu Lwamata Town Council. Meeya waffe owe Bukomero emmotoka efunyemu obuzibu tannatuuka limuko. Bakansala b'e Bukomero muyimukeeko mwenna abawangula n'abawangulwa kale. Mukama wange meeya waffe oyo teyasobola kuyitawo bakozesa obukujjukujju bonna obusobola okumulemesa naye kanso yayingiramu bakansala ba Nuupu
neba ng'etambula bwetyo. Mukama wange His Excellency ntwala omukisa guno okutegeeza ti sub counties nafuba nnyo ne ttiimu yange okulaba nti buli kifo kyesimbwako omuntu naye sub counties bayita mu bribing ne bagulirira ne bajjamu bacandidates baffe abamu abantu ne babatiisatiisa okubatta abantu ne bababuzaabuza mu ngeri bwetyo abamu ne baba nga balemerera okuyitawo naye nsaba nga sikukoonyeeko nga wavuganya imirira bannange tukulabeko mu nopu. Mukama wange omwami oli awanise omukono ye meya ye chairperson esitiriya y'Ekapeke bano bonna nga sigenda olw'obudde sigenda kubanga mbamenya naye bonna baavuganya mulimu abaawangulwa mu Mankwetu nopu yali y'amaanyi nnyo mukama wange ekiboga naye nga omulimu ogwo gwonna gwava mu bantu bano abaamalirira. Kiboga yalina omulimu gwe bayita nju ku nju nga bamalirivu era bakola omulimu ogw'ettendo ne gubangu. Bakansala baffe aba disitulikiti mbadde mbeerabidde olwa sipiidi mbasaba mwe musembereko maaso g'omukulu abalabeko bulabi muddeyo mutuule. Bakansala ba disitulikiti era mukama wange nkutegeeza ti bakansala baffe aba disitulikiti kwayitawo bakansala bana. Kansala omu gwe bayita Nakasi Erivania yasazeewo adde yasome ng'ayagala akolere mu gavumenti yeeno ng'ebitabo byongedde okuggumira era yagambye akusaba ekintu kimu kakasa nti gavumenti yaffe emyaka gino 5 eyimirirawo kyeyantumye era nkimaze. Omukulu ono ye kansala Kibirango Musa, omukulu ono ye kansala Sebenya Lyogere, Obukomero Town Council, ono Ekiboga Town Council mwetuulire. Kansala waffe newankubadde yawangula bambi kansala ono w'Ennaka Sozi era yagezaako nyakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Waliwo ne kansala atasobodde kujja omukyala Rosette abadde mu kukuma bibuuzo eby'abaana abasiniya ffe mukama wange. So olwaleero mukama wange nkukakasa nga nkutunuulidde Kiboga disitulikiti bw'oba otambulamu gwe pulezidenti waffe teri mulala nga bw'otambula nga oli wanomanya nti wano waka wange Kiboga yiyo kikume ku kinnaakyo era ttiimu eno nga bw'ogiraba erina obusobozi obw'enjawulo. Kyonna ky'onaaba ng'ogiragidde egenda kubeera mpulize. Mukama wange mpeera mu maaso go tetugenda kukulyamu lukwe, tugenda kutuukiza kyonna kyonna bw'ogambye okakasa nti nno obuwanguzi bwaffe obwafutyankibwa obwabbibwa obwabuzaabuzibwa bukomawo mu mikomo emirambulukufu okulembera eggwanga lino litereere. Mukama wange ebigambo byali badde bingi naye akadde nsaba nsembeyo obugambo buno. Lumu naliko ne jjajjange nga tukyali bato yannyumizayo akaboozi naŋŋamba nti waaliwo emyaka egyedda enkoko gy'olaba ey'empanga yaliko kabaka y'ekibira naye mu kubeera kabaka w'ekibira yakola etya yatuuza ebisolo byonna ebyali mu kibira n'ebigamba ti bannange nze asaanidde okubeera kabaka. Ne bamugibuuza lwaki negamba nze gwe mulaba nnyina omuliro ku mutwe mmwe waliwo alina omuliro bonna bagamba tewali ne bagamba ddala osaanidde bw'oba osobola okwokya oli wanjawulo kuffe. Mu kaseera ako yakulembera nemala emyaka 35 mu kibira ng'ensolo zonna zigitya naye akaseera kaatuuka Mukama n'aleeta ekyamagero enkuba yatonnya. Enkuba bw'etonnya ekibira kyonna kyatotobala obutiti ne bujjula ebisolo ne bituuka okuba nga bigenda kufa obunnyogovu obususse ne bigamba tukoze tutya okufuna waakiri ku bbugumu tuwone okufa. Wakayima Mukama n'amubikkula n'amuyiwako amafuta nabanga yagenda n'agamba bannange Mukama waffe kabaka yatugamba nti yayina omuliro ku mutwe nze kangezeeko ngende nsala amagezi ndabe nga waakiri nfunako obusubi nkoleezeeko ndete tukume omuliro tonna tubeerawo tuyote tuwone okufa. Wakayima olw'amafuta Mukama ge yamuyiwako yatambula naba nga yatuuka mu lubiri wa Nkoko yasanga ekyennaku Wankoko yeebase naye ate kyekyali ekyamazima wali mukisa gyali. Wakayima bwe yasanga nga yosaaga nkoze ntya muzuukuse n'agamba kakati wano ngeri gye yatugaa nti omuliro guli ku luwonzi ate ng'oluwonzi weeruli kantekeko obusubi gukwate nziruke. Nassaako agenolaba obusubi tebunyooka yadde kyeyava agamba yeyi n'akwatako ng'alunnyogoga bitya kyeyava afubutuka emisinde n'addayo mu bawansolo n'abagamba munnange bulijjo batukulembera mu butamanya batubonyaabonyeza mu butamanya
omusajja omuliro gwayita omuliro gwe gusinga okunnyogoga bawansolo beekolamu omulimo Wankoko teyasigala ku Bwakabaka. Mukama wange olwaleero nkusaba omalirire gwe Wakayima waffe tuli bawansolo omalirira ekiremesezzaako badikiteeta mu nsi yaffe ya Afrika n'ensi endala okutya bulwadde buli woba n'okutya oba n'obulwadde obusinga okuba obw'obulayi mu nsi muno tugobeemu okutya bwayina otuwa ekyokulabya tuwe ekigambo kyo tuli beeteefuteefu Kama wange n'ebigambo ebyo kusuubiza nti Kiboga n'eteefuteefu agenda kukola omulimu gw'ettendo okulaba nti nno obuwanguzi bwaffe obwabbibwa tebugenda kubanga bugenda ogenda kulayira ng'omwaka guno omwezi ogwokutaano na ku kilomita 18 sigenda namaliriza abakulembeze bannuku Mukama wange kiba kya buli az'amaanyi obutakubakulagaako naye nsooka okuyita pioneer team gye natuuza ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa 2018 eyatandika people power ekiboga musembereeko wano katono eddakiika zange sigaza buli kiti 3 bampa eddakiika 2 musembereeko wano kasaba nga wali ku pioneer team Mukama wange akolako bulabi abo baakola omulimu gwa ttendo Mukama wange ye yali ensibuko ya kino kyonna kyolaba baamalirira Honalebo Kaya alinda ki Honalebo Nkuka Siraja alinda ki kale tukomekaawo Mukama wange naita olukiiko luno ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gwali gwa 2018 oligenda kuzijjukira naye nabagamba nfunye okulya amafuta ku mutima titusobola okujja ku gavumenti enyigiriza abantu ne mbagamba era mmaliridde kummwe mumalirivu tutambule ffenna bonna nga wobalaba bagamba nga bw'otugambye tutambule okuva ku olwo gemaanyi olaba bwe buwanguzi bw'olabye ekibuga ettiimu eno kati nsaba wasigalewo ttiimu ey'executive ne Mukama waffe agirabeko oba tukiseeko wano executive buwedde era kasemala okuvawo nze siddamu kwogera Mukama wange executive Mukama wange nga yenze coordinator vice wange ye mwami Dembe Vincent Lukwago yeyo maaso go speaker waffe akubiriza enkiiko tukubiriza enkiiko esoba mu 14 era ebitabo ntera okutambula nabyo ne bwe nali nfuna kaadi yange bambuuza owange kiki kyokoledde Nuupu ne mbaga ebitabo mbiraba bibyo ne ngamba osaanidde oyo ye speaker waffe akubiriza enkiiko era woba oyita ekibuga ng'ogenda e Bunyolo yoyo omusajja gwalaba mu ovule myufu ng'akwaniriza mu kitiibwa spokesperson waffe ye mwami Kibirango yoyo wa Kiboga sebayogera buli kimu ye Ssekamwa waffe Mukama wange bwe muvuganya naye ye wa Kiboga coordinate maliriza bakama bange abasigadde olwakadde mwenna mutunule ku mukulu naye abalabe ndi banjula olulala mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanzeege seko mbongeko wano sebo omukulu Wakayima president nekaka Kibuka olaba obuzibu bw'oleese sebo president amajeego ag'ekiboga ogalabi temuseka nnyo mujja kundeetera obuzibu tujja kuddayo eri mu nnyumba abimbuuzi bane bannakiboga mwebale byonna bye mukwasaganya era tuli basanyufu okulaba ttiimu zaffe genda kuyita omukulu Siraaje Enfugwa bannabyabufuzi mwogera nnyo gwe engeri gy'oli omwana omuto ebigambo byo emyaka wangamba 35 eddakiika emu kitundu yokka Robert Kyagulanyi Sentamu mukulu wange abantu banyigirizibwa bengandi oli mukulu gwange naye nze siyinza kubeera mukulu wa Mukama wange ono ye pulezidenti wange lwaki mbeera mukulu we nja kubeera nga muto we ebbanga lyonna Nkugwa Siraaje coordinator wa Greater Mubende avunaanyizibwa Kiboga Kyankwanzi Mitiana Mubende
ne Kasanda. Omulimu gwatambula bulungi mukama wange, naye njagala kugamba ebifo ebigwana okukolebwako omulimu ogw'enjawulo. Ebirungi sijja byogerako Kibuuka abyogeddeko. Okutiisatiisa kwali mu ggombolola ey'eddwaniro, Erwamata ekitundu eky'ekyemmanga eky'olukoola kye tuyita Kato Corridor, eggombolola ey'Ekapeke, n'eggombolola y'Ekaera. Eggombolola ezennya natambulako mu polling station 3. Njagala abantu bano bawulire ne bino ebigambo ensi ebiwulire. Polling station esooka we nasookera okulonda kwaliwo okulonda kwaliwo omuntu omu ng'akutte omuggo nga ajja wanofunira akalubu n'akuwerekera awali ebbaafu n'omala okutiikinga n'akuwerekera w'osuuliramu n'akomawo. Be natuukawo ne mbabuuza nti abo tebamanyi kwerondera. Ne malaweko eddakiika 5 ne wabaawo omu yatiikinga Bobi Wine. Omuvubuka yali akutte omugga ogu yakiita n'addayo ne bamuwa akalala kubanga ako yali akutte eki akasse. Okulonda okwo kwali mu kimu bayitawo Kalungu. Awo ne nvaawo be ŋŋenda awalala walonderwa awokubiri we bayita e Katalama. Wo waaliwo omuvubuka nga w'amaanyi ayambadde t-shirt ez'amagye nga yatwala abalonda. Ogenda ne bakuwa akalulu n'akuwerekera. Nali n'essimu naye nali sikubye ebifaananyi, abavubuka ne banumba ntogezaako kuba wano ebifaananyi ne bankwata n'amaanyi ba wano. Nembaga sijja kuvaawo nga mukola bye mukola, naye ngamba ojja kuvaawo. Ne wajja abavubuka abalina emiggo nga 4 mu 5 ne banneetooloola ne bansitula, naawe sayizi eno gy'olaba eno, ne bansitula ne baggula oluggi lw'emmotoka ne bannyingizaamu ne bakiggala. Muto wange yali agivuga mu kiseera ekyo ng'ali mu maziga, ye yali amanyi nti Sarah yakufa. Naye be bannyingiza mu mmotoka ne ngiggula ne baga naye essimu yange yo mugimpe oba temugimpa munzitire wano. Paka lwe banziriza essimu yange ne baggala awo ne tuvaawo. Ne ŋŋenda ku polling station ey'okusatu nasanga bakola kyekimu, naye nga nange olwo obunafu bukoze eki buzze mu mutima n'okutya kutandisa okukola ki okujjamu. Ne nkwata essimu yange ne nkubira DPC ne mubuulira ebyo gye biri. Nanga kale katusindike poliisi mu kifo ky'okujja. RDC yajja n'agamba nti abantu mwenna mulonde. Tewaali kulonda mu sayidi ezo. Ekitundu kyonna eky'olukoola obululu bwonna obwolaba obwavaayo tibwabulwa bwe yafuna bonna yabba buki bubbe. Era ebyo bye byalemesa kuffe bakandideeti be ababiri. Munnange Christine ekyamuyambako zaali town council zalonda bulungi nnyo ne zimuyambako, naye ffe abalina ebitundu nga kuliko enkoola nnyingi kyatulemesa okukola ki okuwangula. Naye sigamba nti obuwanguzi tebwaliyo obwaffe, obubwo obwange obwa Christine obwa Kibuuka bwaliyo ddala, naye obubbi obwali mu lukoola to the extent nti omu kuba polling officials omwana bamuteekako empingu. Yabasanga balondera mu class n'abagamba muve mu kibiina mumulondera mu dde ebweru gye mulina okukola ki okulondera. Ne bamuteekako empingu ne bamugamba bagenda musuula mu ddaamu n'atya. Kamale ebyokwogera byange, naye njagadde kwogera nti okalulu kano ekiboga mu bitundu ebyolukoola kona kaali kajjudde ebikola ki ebirumira. Tekaali kalulu k'amazima naki na bwenkanya. Era mukama waffe baba yavudde mu kkooti kubanga ebyo tewaliwo yabimugamba, n'abajulizi abeeyo teyasobola bakola ki kubafuna. Tugwana tuddeyo bwe tunaalongoosa ebitundu ebyo. Nze ndi ready for deployment okuva kati paka lw'olikoowo okuntuma oba lwendibanga nfiiridde mu lutalo lw'okununula eggwanga njaddukola ki njaddubeeramu, oba bw'omu bw'onooba okyalimu oba n'abantu abalala bonna abanaalubeeramu. Omukama abeere nammwe. Ebbanja omukama abeere nammwe bannange. Tweyanze bane munansonyiwa mbateeka ku speed. Oweekitiibwa president alina meeting gyagendamu kubanga ennaku zinakakkala by'emirimu gye nga president abeereeyo mu zi meeting ne ba president naki. So musawa ng'emu alina zoom meeting. Ongambe ne President Joe Biden yani
tetumwogera kale tujja mwogera so twagala tumalize speed agende mu zi meeting ezo sebo president bannakibuga bagambe balinayo ka entertainment ka dakiika 3 tubakirize bakayingizeyo mu dakiika ezo uno atenga wa magistrate ovuga drone waffe kale ndabiseko omusajja wammwe erina eryamu lya Nsavaali manyiddwa mu mawanga gonna ndabiseko omusajja wammwe bijje teekayo baaba ndabiseko omusajja wammwe erina eryamu lya Nsavaali manyiddwa mu mawanga gonna kati lwaki omuto takwata atufudibwa jjajja Biden ajja atuyambe mangu ne Trump yawangula akalulu ne tusuubira nti oba yalina otutaasa wano kwebaza ababaka abaali bagaanye okutuusa mu kawaayiroba bwe mwali bazira baffe ne muganda n'enguzi okugirya mwali beesigwa nnyo ababatigaatiga etteeka ne mulituusa abalonzi mwalese tukaabe mwe ne mutunda n'abata abakulu naye mukama abalaba nange baatulidde buli mpaapagamakkiriza n'omusota gwayo naffe tubateze wansi kati